Bwetunulira mu ndabirwamu kyolaba kyoli tunula weetegereze. Endabirwamu mu Savannah 256. Endabirwamu Endabirwamu ya leero mu Savannah 256 ngitunuuliza mu b'amaduuka ba shop attendants ba Aunt Kaduuka, Uncle Kaduuka, bataata, bamama, bannyinaffe ne bannyinaza bakola mu maduuka nasuze mbalowoozaako nnyo. Mwebale kukeeranga ne muggulawo bizinesi zammwe ne muzitukuba mu maaso kale tubenyumirizaamu nnyo kuba omulimu ogwo ogw'okuva mu buliri bannaye ku makya ekyo nakyo obubiri tebuviikamu wabula mmwe musobola wano wennyininyini ntwala omukisa okubeebaza mmwe abatusanyukira ffe bakasitoma ne mutusanyukira ne mutuwa omukwano ne mutuwa kasitoma keeyo nalina ne mugimalayo olw'ensonga nti mutulabyeko kale God bless your hustle. Naye nina okulumwa munda muli munze okubategeeza nti omulimu gwaffe guno buli lukya gwonooneka era gwawo gusaanawo mpola mpola kuba munnange abantu bangi nnyo beegasse mu bizinesi yaffe eno ate ne batandika ogyononya tobola babangi kuffe tuddukira mu supermarkets ensangi zino benjogerako bana bamu ku bo aboonoona omulimu gwaffe kisookera ddala tebatusanyukira nga bakasitoma nga tuzze okubawagira oba okubagulako ebintu nanti munnange ebiseera byabwe babimalira ku ssimu beefuula abatatulabye nti tuzze kwegamba nze ate kasitoma gwe bandyetaaze ne bawa obudde nga nze mbalemerako ne mbawa obudde ekintu ekirala ate gujjabagira nnyo nnyo nyini ddala nti wootuuka mu kwagala okupima ebintu amayinja baagakuuta bapima ebintu nga tebiwera mu maduuka n'ogenda okutumya hafu ya sukaali ogenda okuvaayo ku dduuka ng'olina kwota ya sukaali. Ekirala ekintabula oba ekitabula ffe bakasitoma okuva mu maduuka agamu ze kapa ezituula mu bintu kapa zituula mu bintu n'okwonoona ne zoonoonamu nga n'emmese mwotwalidde kale obukyafu n'obugayaavu bwo bungi nnyo nnyo nyini ddala tuli balagajjavu nnyo ebiseera ebisinga ensonga zino nsaba tuzitereze kuba ffe endabirwamu eri bizinesi yaffe era n'eri bakasitoma baffe abalungi ababajja okutuwagira tetunyiiga nsaba tutereze kuba munnange tubeetaaga ate naffe mutwetaaga. Nsigadde nze Irene Nakiwewa the Princess of Hearts. Ndowooza otegedde naffe tubiraba mu ndabirwamu. Endabirwamu mu programu Savannah 256.